okuziikuula ebyasigalira bya Prince Job Paulo Kafeero oluvannyuma lw'emyaka egiwererako ddala emyaka giringa mu emeka yafanga 207 yinza obeera ng'awezezza emyaka egisukka mu 10 awo nga 10 oba something kyemmanyi bwensuubira okusinzira nga nze naye musajja wattu mufo kyogamba muniyawummule emirembe ebisigalira bye baabiziikudde. Imagine right now okedde ku makya ogenda onoonye ssente abantu babeere bulungi famire yebeere bulungi naawe obeere bulungi oguleyo akamotoka oguleyo akataka ozimbe okole kineeno kwegamba bulamu bukugondere oba abaana bo Justin Case naye si Justin Case okufako tujja kufa obaleke Justin Case gwabasooseyo ndowooza ekyo oyinza okuteeka ku Justin Case babeere mirembe kati wuuyo Paulo Kafeero bamuziikudde we bamuziika we bamuziikuula kyekimuziikuzisiza kwe kubeera nti nabeetaaga okubeera nga bakeberandaga butonde kigambibwa mbu abaana yaleka bangi mu abo abangi be yaleka bali mu kubeera nga bakayanira ki bakayanira ebintu bye bataakolera neera ng'oyo Schwarzenegger gwe basinza okubeera nga bateekako essira nti naye asinza oleeta kalumanywera yategeka ebivulu ebivulu byategeka ate sente tebazirabako ate kugamba abantu beewuunyiza musajja baali bamuzimbira akayumba ye twakinkayita kayumba baali bamuzimbira ennyumba nga radio we bamuzimbira awo oli mu kubeera ng'olaba ate tebamuziikuddeyo bamuziikuddeyo keesi eri gye bamuziika nzijjukira bamuziika n'ejjita nandiyagadde okugirabako eyo gita gye bamuziika naye bamuziika n'ejjita awo emiranamiro bamuziikudde ebisigalira ne babiggyako sampo ebisigadde ne babiteeka mu sanduuka endala ne baddamu ne bamuziika. Mukama Katonda ebintu byeweekolera nga bibyo kati bye bikuziikuuzisa bo basobole okubeera nga bagabana bo balinganga abatalifa